Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Labi wa Lugonvu Show tukubaza okubanga olinafu olunaku olwaliro yasinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kizibu nnyo okubeera mu kibuga Dubai n'obuuza ebintu eby'enjawulo ebifuula Dubai ey'enjawulo ne weerabira ekizimbe ekya Burj Khalifa ky'olengera eruuyi eyo, ate nga omukulu abadde pulezidenti wa UAE nga yabadde emir wa Abu Dhabi, omukulu Khalifa Sultan gwe bakibbulamu olw'okuba nti yasikiriza gavumenti y'eruuyi olwa Abu Dhabi okubanga bawola Dubai ensimbi obuwumbi bwa dola za America 20 okusasula amabanja agaali gababanjibwa. Kyekimu ku kirabo kye bamuwa okumubbulamu ekizimbe ekyo nga bw'okirengera, kyekimu ku bintu eby'enkizo ebifuula Dubai ekifo eky'obulambuzi, ebifuula Dubai ekifo ky'ogamba nti buli muntu ali gy'ali bw'omubuuza nti kimanyi ku Dubai agamba nti kyemmanyiyo kyekizimbe ekisinga obuwanvu mu nsi yonna, era nga abakulu bano bagezaako buli kaseera okukola ebyafaayo newankubadde nga Saudi Arabia ebadde erina kyeri mu kuzimba ekya Clock Tower. Aba Dubai basaso ne bagamba nti bagenda kubanga basabukuula ate kibasuubira ekigenda okubanga kyekisinga obuwanvu. Ebizimbe ebirala ebifuula Dubai ey'enjawulo byebizimbe ebya Emal byolengera bino byebulunguludde ebifo ebyenjawulo kuba byebyetolodde a Dubai Mall nga bw'olengeraawo. Eyo Emal byebizimbe ebimu ku byo, ate nga n'eruuyi olw'eno era eriyo ebizimbe byemu ku bizimbe ebisinga obuwanvu mu nsi yonna, ate nga bimu ku bizimbe ebisinga obuwanvu e Dubai nga bw'obirengera. Eno gy'olaba mu kaseera kano ye Dubai Mall, emabega waayo mw'osanga tugambe nti buli dduuka omuntu lye yandyagadde okuba nga ayingiramu. Kaakati gano Dubai baagikolera olw'okuba nti ddungu baakola artificial lakes ez'enjawulo, omuntu wajja n'awumuliza ebirowoozo. Gano gonna gw'olaba ziringa swimming pool, bulinga obuyanja, naye nga baakola bukole wano lyali ddungu. Abasajja ne bakola ennyanja eyaabwe nga bw'olengera ebizimbe. Dubai bwe twamulabye, bwe twamukulaze nga tutuuka mu kaseera ke kamu osanga abantu ab'enjawulo abazze okulambula amawanga agatali gamu. Nga bw'omanyi United Arab Emirates nti over 70% ku bantu abalimu n'abawangaaliramu si bannansi. Bannansi bali bitundu nga 2 ku buli 100 abasigadde bagwira, era ng'agamu ku mawanga agayinamu abantu bago ye Uganda abakola emirimu egitali gimu. Ebizimbe ebyenjawulo nga bwe mbikulaze muganda wange gwe alaba Lugonvu Show, buli muntu yandigambye nti neetaaga ogendako e Dubai nambule, wabula gamba ekintu kimu nti okufuna emirembe mu Dubai kwe kujja mu Dubai nga weetegese. Okufuna emirembe mu Dubai kwe kujja mu Dubai nga weesobola. Dubai tebagyeyiiyizaamu, y'ensonga lwaki nti osanga bannayuganda bangi abali mu mbeera enzibu abajja nga baga nti bwe naatuukayo embeera enaatereera n'ebigaana. Byebizimbe bye mbadde nkulaga nga bw'obirengera biri mu bire, naye ng'ekizimbe kiri ekya Burj Khalifa njagala okuba nga nkikulaga. Kino ekizimbe ekyo ky'olengera awo kiva wansi nekyambuka waggulu nga bw'okirengera mu bire. Okusobola okukiraba obulungi nga bw'okiraba wano olina okuba nga okyesudde kilomita namba. Kizibu nnyo okgenda n'okisemberera mu mita za 50 n'ogamba nti ogenda kiraba nga bw'okirengera waggulu. Olina okuba nga okyesudde kilomita namba okusobola okukirengera. Eyo waggulu mu bire gy'olengera obutaala gye buli, naye kizibu nnyo abantu simanyi babasobola okulengera. Abantu baabali mu bire. Waliwo omusajja muyindi yapangisa omwaliro mulamba okukwasula ne famire ye muyindi, naye nga wonna woolengera kuliko offices ez'enjawulo, kuliko restaurants, kuliko residential suites ez'enjawulo, kuliko ebifo ebyenjawulo nezi offices kojja okuba ng'ozisanga ku Dubai Mall. Awo osanga ekifo noga nti weewaawo oba oliawo ntuuse ewaka. Nabadde gamba nga nzija nti abasajja tewali nsonga lwaki beemulugunya ku gavumenti zaabwe ne baga nti lwaki ezaffe tezikola bwe ziti. Eno y'emu ku nsonga lwaki, kubanga agenda okutunuulira ebintu eby'enjawulo bye yandisuubidde mu ggwanga lye. Tosobola geraageranya Dubai ku Uganda. Uganda yafuna dde obwetwaze ku UAE
naye ogenda okulaba ebintu nga byanjawulo, buli kintu kyanjawulo, buli kimu kyanjawulo. N'olwekyo muganda wange gamba nti bw'otuuka wano obulamu bukwangwira. Njagala funayo k'okulya wano, balina obusente bwange bubampadde. Yes, my brother. What are you selling? Ice cream. Ice cream, how much? 25. 25. How is it? Can I test? Like you can sell to me, then I test what you've sold. It's very nice. This one is organic, bro. Very nice. Natural and organic product. I need. Which one is the best? Mix. One. Mix. Okay, no problem. No problem. To buy, kyekiri kyegambye nti bw'ojjanga weetegesa kunyumira. Alimu ebintu eby'enjawulo ebisobola ate okukuleetera obutazzaayo ssente waka. Okitegeera? You mix? You mix two, for mine and for my brother. Yeah, for mine and for my brother. You mix. Yeah, Dubai. Wetyo bweri. Abali obulungi gye bali. Kye twayogeddeko ndowooza. Abali obubi gye bali. Abalina ebizibu eby'enjawulo. N'abali yaddeyaddeko nga bali medium. Era Dubai tomala gatomera muntu n'ogamba nti osanze omuntu agenda okuyamba. Abangi bali bubi, omulaba nga ali smart, ali buli kimu naye ng'ali mu mbeera zaakweya. Kati eno 50 erimu sente meka? Mitwalo 5. Okay. Kati buli ice cream ka mitwalo 2 tujja kalya basaaga. Abantu abo nga bw'obalengera bangi bazze okulambula. Waliwo abajja okulambula, abakiringa, abamu bajja wano ne babeerawo kubanga tebagaana. Bajja wano ne babeerawo. Ne bamala ne badde ewaka. Oba okitegeera? Ne bamala ne badde ewaka. Yeah. Kati kana akazimbe, yes. Okalaba kano ka Emal. Ke kasooka. Okalaba? Emal. Ne bajja nga bazimba zi Emal nyingi. Era oli waga nti ali ku Emal. Olina omugamba nti exactly wa. Kubanga tulina kano ke kasooka. Waliwo eri gy'olaba Emal. Waliwo eri gy'olengera side eri Emal. Zino zonna ebizimbe byolabena bya Emal. Okitegeera? Aye ne wali ku Burj Khalifa nawo Emal. Ne Dubai Mall yennyini Emal. Kati kizibu nnyo omuntu omugamba nti ndi ku Emal. Okitegeera? Omugamba nti ndi ku Emal. Alina okubuuza. This one is how much? 25. 25. This one acai berry and mango. Natural, no sugar, no organic. Just natural. Yeah, no preservative. No Very nice. Naye amazima amatuufu gali nti tubulye okutereka ebyafaayo naye tukageraageranya ku fidodidi ow' $50,000. Fidodidi awooma nnyo okusinga kano ge mazima naye olw'okuba ekifo gye tuli n'embeera gye tulimu tukalye. Wonderful. Thank you so much. Baganda baffe katusooka tunyumirwe tujja baddira twabagambye tugenda kuba tubawakamu tujja kuba tubawakamu bubiri kamu bubiri tujja kuba nga tubaddira okulaba embeera nga bweri. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu obadde ku Lugonvizi Show. Munzikirize mbasibulire wano awangaale maaso moki. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu. Uwuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu.